Kekanyomero kafe ya ka mixed farming. Omunyo kusatu akadde kano tugenda kubanga tuyingira emboozi yaffe ey'ebivumbuddwa. Tukyagoberera babuloka bakanywa musaayi abafere. Ku lunaku olwaleero tugenda kubanga tunulira Haji Badru Lubega. Ono oluvannyuma lw'okutunda enju ye, babuloka bano baamuyisa kulitalaba ne babaako n'engeri gye bamulimbalimba tibagenda kumukyangira ssente waawo alyoka afune obugagga kumpi obw'ensi yonna. Haji Badru Lubega bwe yatunda ennyumba ye babuloka abafere ne bamuyita kulitalaba ne bamukakasanga bw'agenda okufuna obugagga bw'ensi yonna olw'abamalayika abaali beesunga okutabula ssente ze bamuwe ebisero by'ensimbi. Lubega nga mutuuze w'e Masanafu be baayita bamalayika teyabajeemera kubanga teyasooka kumanya nti zaali swayitaani zennyini ezaali zimulinze okukakana ng'omusimbi we gwonna gwe yatunda mu maka ge nga baamuwaamu mayinja. Mu kutunda ennyumba ye eriyo buloka omufere amanyiddwa nga Haruna Majido eyamwezingirira era ng'ono ye yamutwalanga ewa Seeka Matovu eyamutwalako ssente ze zonna ze yatunda mu nnyumba ye. Eggulo twalese aba kampuni ey'aba Mushaka Property Consultants eno esangibwa Nansana abaagula amaka ga Lubega nga batuuse era nga bo kye bamusaba kimu kuva mu nnyumba yaabwe anoonye gy'alaga kubanga ssente baazimusasula era nti bo ebyamajiidu gwayogerako eyamubba tebabimanyi. Njagala tukiriziganye sibalangako wano sijjangako wano sijjangako wano nebonaga amasikini nebonaga bulago nebonaga bagala sente kintu kiri eki. Ye Lubega obwedda asaba kimu Abdallah atuuke. Lubega ogamba Majidu yalina abaguzi abaali bakuwa ssente nnyingi babuloka abaagula bye bimu kubakira bye bamubuuza. Njagala kutegeera bwe wasinziira ku ki emiliyoni 65 totunze ate no bakuleetera we ssente ntono awana mweta notandika kumunoonya paka ewuwe ojono ne ssente kyali kitya okugambidde nti tekabajje nze nsosotero obubadde obuliwo wakati awo okukyusa kyano ku masimu oyo wana mu ttaano musubuzi oyo nti ssente yaki ya riziki olufero olwali wakati awo. Wakati mu kusika omuguwa Muhammad Katongole eyagula ennyumba ya Lubega amubuuzizza ekibuuzo. Lubega nakuwa ssente oba? Nakuwa ssente? Ssente nazifuna. Nakusasula ntya? Nakusasula ntya? Nasooka ne nfunako emiliyoni 6. Kusimba wakati? Gwe wannyonnyola nti nsooke nkuwe ssente ezo banze nakunyonnyola nti kankuweeko zino. Era kyali nti tubiyinza kumpa ssente ng'endaga nteriiwo. Erinnya Budala bakira Lubega n'omukyala baliremeddeko. Budala ayogerwako n'omukyala bakozi ba Katongole kyokka nga Majidu omufere ye si mukozi we. Budala bajje n'omukyala. Tuba tuli awo ne zireeta Budala ow'ensonga n'omukyala. Wano embeera yakyuse. Ebbugumu, emifumbi n'akatuuyo bye byaddiridde ku mibiri gy'abantu. Otyo mukulu Abdallah tubuulire Lubega omumanyi. Oyo mukama wange Kamao. Ati yategera nti wano batundawo. Jangu wano Masana. Gwa muletawo. Wategera nti wano batundawo. Jawa buloka wa Masanafu wali yandeetawo. Budala agamba asisinkana buloka kyokka nga musumba w'e Nansana ng'aliko buloka gwanoonya omulala ku by'okutunda ennyumba ya Lubega. Ogamba omubuuza kyanoonyeza mu ggala. Akuddamu ki? Nangamba aliwo mukama wange alina ennyumba e Masanafu gy'atunda ne mugamba tujja kujja tukole ki nampe ennamba era ngiina nenzija ne kumaca nenkera nenzija wano ne tusangawo Haji ng'ali mu sooti ne tumubuuza n'atulambuza ne twogera ne tumaliriza. Mu mbeera eyabaddemu okunoonyereza Abdallah n'omukyala baatulaze ebifaananyi by'omusumba gwe bagamba eyabasomera mu mulimu gwa Lubega era ng'ono mulirwana wa Lubega gwe yasooka okugamba nti atunda ennyumba ye. Ogambye Pastor ono buloka muze mukolagana mirimu mingi.
ne katoke yanda ze nyumba na wali wonna nga nkola naye oba nga ntambula naye nga ndaga mulimu gwe twakatunda mulimu gw'omwami. Katono nnyo ogambye kugamba atya? Ngamba Pastor Buloka. Nangamba musomesa pastor era wali mu church. Era bwe tumaliriza obuguzi bwa ajo nga buvuddewo nadda wano nga ndese bakasitoma okugula ennyumba za mukama wange ono. Abdalla agamba bamuyise Katende gy'abadde ku mulimu naye ebiddiridde. Imfuze moroko kuveka teneza yako musajja musomesa pasita wali okiwulira era ennyumba eyo mukyetandika kuzirambuza mukama wange ndeetawo n'abafuzi nga nze zirambuza n'olusembe waliwo omuwala omwegaana. Lwaki Majidu mumwegaana nti mumumanyi nti si Buloka? Majidu yaani? Majidu omutono mumpi omutuuka kukwala ayakuvuganga andi nze simumanyi olw'ensonga kati yagamba mutabani we ate nabako sente zokwata omuteeke ku nze. Ye mukyala wa Abdalla Bakira yagala kumanya lwaki agamba nti wa State House oluno yalusonga mu bbaawe abalala ne bababuusa amaaso. Lwaki enningesibwa kwono manyi ekyo yogedde ekigambo ekikyamu olw'ensonga ekyokweraga nkubuuza mu byonoonyereza ennyumba eyo ebadde saagala munteeke munoonyeze ebintu byemunoonyezaga bituufu kyemugambye era namuyita n'asasulwa ku ofiisi ya agiremu emitwala bakulembeka amabaaba omusajja oyo ayampa omulimu omwami ono agambye amumanyi kati bwaŋŋamba nti muleete asula wange. Bwe ziba mbirigo wakati w'abaatunda n'abaagula we tutuuse zaabadde zitandise. Eyagula agamba ayagala bibye akyakalambira nti ennyumba ye yandibanga yalina akakwate n'omu ku Babuloka be yagula. Ekituufu kye ki? Tuleka mukama wa muyita akadde ne katusalako. Budala wandisebo bya Robert Mutebi ne Dennis Kasirye, Salt TV, Omunnyo.